Kale abatula abalungi amanya nze Jonathan tulwo kubanga ate tugusa ensonga ez'enjawulo ate mu ebyo biba biguddewo mu ggwanga lyattu. Olunaku olwaleero ndina omwami omukulu Balunywa agenda kuba ate atutangazaamu ku nsonga katini ku biki ate ebyali byagwawo ku lunaku olw'asatu ku Freedom City. Sebo gamba otya? Ndi bulungi ogamba otya mukama wange? Amanya gera weyanjulira abantu abakula. Amanya ganze Juma Balunywa owa Balunywa Promotions. Ndi mwogezi w'ekibiina ekiwala bapromota mu ggwanga. National Association. Yes. Akati twandibadde tutangazeemu ku nsonga ezaali zagwawo ate abantu abafiira Freedom City olunaku lw'asatu mu olumu. Gwe ng'omu ku abo abateeseteese ebivuga ebisoba bitaano oba n'okusukkawo ku kino kyogerako ki? Yeah, it's an accident. Nsobola okugamba kubanga tukoze emirimu guno ebbanga lyonna sekita yaffe yebadde tefunangayo ekizibu kifaananako ekiti ebbanga lyonna. So mu bulamu bw'omuntu yenna oba mu bizinesi yonna mubeeramu accident. Kati na kino nkitwala nti accident yajja buzzi kwolwo olunaku abantu ne babanga bafiiriddwa obulamu bwabwe. Oba oli awo waaliwo obulagajjavu katono mu eri emu eyavaamu ekyaviirako okulaba nti n'abantu bafiirwa obulamu bwabwe. Bw'osuubira ensonga y'okukwata omukulu Abitex yabadde ntuufu? Kukwata Abitex nga poliisi ntuufu kyokka ffe kyetukonda emibaka kuba nti no lwaki bakutte ye yekka. Ekivulu tekikolebwa Mutegesi yekka. Ne poliisi ekimanyi nti singa Ensobi yali ku Abe yalibadde temukkiriza singa waliwo kyatamaliriza mu kuteekateeka ekivulu ekyo baalimukkiriza. Naye tukakasa nti yakiraba nti buli kimu yali ekikoze. Kati mu nsonga eno eya incident ya accident ndowooza nti poliisi yalibadde efunye Abitex nefuna ne komanda waayo yali aduumira security mu kifo ekyo olw'ensonga nti bwe tuba tukola ebivulu bingi bye tuyitamu procedures okulaba nti tufuna security olw'okuba nti yerina obukugu ku crowd control nti incident eyo singa mu kugwawo poliisi yalibadde weeri okulaba nti neetaasa embeera eyo obutagenda nnyo kusajjuka kutuuka eyo gye yatuuka. So mu mbeera eyo bino biri mu kooti saagala kugezaako kulwanagana na kooti. Tujja kugezaako fe okuteekawo ensonga zaffe ku mmeeza ne kooti etunuulire irabe ani yali omukyamu oba ni yalagajjalira omulimu gwe mu kiseera ekyo. Okutwalizaamu mwe ng'abapromota mwe muba n'obuvunaanyizibwa ku bantu ababa bazze mu kifo ekyo kiba kitegekeddwamu ekivulu oba bannyini kifo be baba n'obuvunaanyizibwa ku bantu n'okuba nga ate bali seefu mu ngeri emu oba endala. Tewali munnayuganda yenna alina buvunaanyizibwa bwankalakkalira okulaba nga bannayuganda bali seefu okusinga poliisi. So bw'okituteekako nti ffe tuba obuvunaanyizibwa ku bantu okuba nga bali seefu, ekintu ekyo si kituufu olw'okuba nti obuvunaanyizibwa n'obusobozi tetubulina. Y'ensonga lwaki nga tunaakola ekivvulu tuwandikira IGP ne tumutegeeza nti tugenda kukola ekivvulu mu area A n'atuwa guidelines n'atuma basajja be ni mugende mulabe Balunywa oyo waategese mumuwe security mukakase nti abantu baategekedde balamu bali secure. So kale obuvunaanyizibwa si bwaffe bwa poliisi. Kale okutwaliza wamu ku bantu abafudde nnyo mu kivulu kino mwabaddemu abaana abato nga gwe kafulu mu kutegeka ebivulu osuubira abaana abato tebandibaddeko n'obukwakulizo obubagaana oba obubaziyiza okuba nga bettaba mu bivulu ebiba bitegekeddwa? Ya kituufu nnyo nnyo era mu mbeera zonna abaana abato tetubakkiriza mu bivulu bya kiro. Naye nga bwe nkunyonyodde nti ensobi ezimu zikolebwa ne ziba nga bantu bonna kubanga abaana ffe we tusololeza wabeerawo security. Ekimanyi bulungi nti abaana tebakkirizibwa mu kivulu. Bwe mala okubeerawo omuzadde ajja n'omwana zino z'ensonga zaaba nga tulaba ntuufu muwulidde emirundi mingi nti abaana bagiridde mu nnyumba nga maama waabwe abaleseemu agenze ku kyakala. Kati omuzadde ajja n'akugamba awaayo omwana wange sina bwe mulekera waka afazaali kambeere naye wano ng'ensonga y'olaba naye eri vital. So ebimu bijja ne weesanga nti kizze lwa mbeera eyo. Kati ekifo ekyo ekyafiddemu abantu kifo ky'abaana okusinga. Era olwo olunaku lwali nti kuva ku makya paka lwaggulo waliwo ebivu nti abaana bebasooka okubeeramu nga bali mu kuwuga bazannya. So weesanga nti ennamba ey'abaana okuba nti yali nnyingi olw'okuba nti lwali lunaku lw'abaana na biki weesanga abamu bali mu kuddayo ne waka ne bazadde baabwe ne balimu okufuna engeri gye bakontrolingamu okulaba nti baasangibwa mu kifo ekyo mu budde olwo. Bw'osuubira ku kino ekyatuukawo olunaku olwo ate tekireetereko
kusebengerera mu bivulu ebinaabanga ate bitegekeddwa mu maaso eyo gye bujja. Yankakasa nti nga bwe tukolagana ne poliisi wajja kubaawo kimmanyi era ne poliisi ndoza efulumiza ekiwandiiko okulaba nti bagenda kwongera okuteekawo guidelines ez'enjawulo ezongera okukuuma bannayuganda nga balamu ate nga basanyufu. Kale obubaka bwa obusembe eri abantu bonna abatulaba. Obubaka obusembe eri abatulaba basaba nnyo bannange mubeere balamu. Mwebaze nnyo Katonda okuba nti naabasobozezza okuyingira omwaka guno ate mumusabe abaweemu omukisa n'obulamu. Kale tuyanze nnyo.